kakati bwanika yo respect njimukola ki njimuwa kanaye obyobufuzi ne muwa 00 obyobufuzi tomuwa kitiibwa kati kikibiina kya Nuupu ekyo kyotunuulira kibadde kibiina era kikyali kibiina lwakuba bano tebakivuddeko naye bano bakivuddeko tebakivaako kubanga nti nno bayagala nnyo bakiveeko ebigendererwa byagaana kyovola nakugamba nti nze abaana bange mbagamba lunaku abaana mbakulize Kampala omwana akulidde mu Arena Kivuba awasinga yakita senior 6 ng'ali Kiboga ono aba mugezi nnyo obwongo buba bukola tabba kikajjo mwowino mwasiibira ebikajjo abisiwa tewulina bikuuma baali badde basiiba lunaku abajja baga nti abaana batumalidde ebikajjo azuuka ku makya naalumba ow'ekikajjo wali namugamba mami sirina bakufuna sente mpayo ekikajjo ne bakimutemera n'agenda n'akwakula iPhone n'akwakula kyonna kyakola n'addawo n'asasula ekikajjo kye2,000 naye w'omukyala bamusanga mu musiri ng'akutte empago ya kikajjo ya $5 nga wa senior 6 ne diguli ng'agirina babasanga nankoko bamusanga nankota ya ttooke so abantu bakulize e Kampala eyo naye mu ku diguli etaasa ensi kakati Nuupu yasigala mpanguzi NUP yawangula kigamba nti street kid tomuyita mmere kyagola yayitawona kakodi ako kubanga ezo sente ozireetera Mpuuga zaali zapangwa bupangwa muzireete ne Ssenyonyi bwe yali baddewo yaliganyingane naye bali nozimuwa ne bwe yali badde Ssenyonyi Kabonaani Segirinya ne bwe yali badde yagenze wali bali badde nozimuwa eyazigaana eyagaana ebyo era bwe bamugoba bubi nnyo yono yezaake kubanga yezaake gwake gugaane akyaliko principle omuntu alina omuntu kyamatira omuntu ye yamatira musajja we oba mukyamu oba si mukyamu alina kumubuulira kyonna buli ekibazikoze eki kati bamutunuulira nga tajja kusobola kubeerawo era yagobwa ne kkooti neemukkiriza okuddako era yagobwa kwali era taliiko olwaki taliiko nga kkooti yamukkiriza kudda mu kifo kye bamugobera bwereere amugoba asala omusango ye sipiika ye yawaaba ye yasala omusango ne bamugoba muki kkooti negali mumugobye mu buki mu bukyamu yaddako omuzze teyadda kakati gwe Mpuuga wasinziira otya okubeera awo gambe nti gwe oyagala ate okudda mu kifo kyo kiremeremu Service Award tewali muntu yewa kirabo ekyo kimu ekyokubiri ono gwe basindika bamusindika nga sentala mu katale alina kutunuulira bali kuba mu ttooki era nabaga nti temukwatawo enyama ekisambi temutemawo ate lwaki ekisambi kigenda walala naye bwemusanga ekisambi ne mutuula babiri mutandika okukitemaatema eyo teba Service Award oba gye wewadde otya naye bagenda okumaliriza nga Service Award efuuse Service Award bagenda okumaliriza abantu batandise palimenti etudde emuggyemu obwesiga abantu batandise okusonda emikono ne yeewaabira kuba bagamba nti yawaaba yali mukozi we bwempulira omusango ogwasala bukyanga ogumu ku byafaayo by'ensi ogwasala nga nona kusirwa ndowooza sirwa kukola gwali gwa Mpuuga kuba tujefunza agamba nalinayo omusango ne baŋŋamba bajjaji tebakola ki ngenda okuwulira enkeera nti omusango gwagundi gwatudde ate bwe nabadde nga tegwatwakitinze na public nti banange kooti ekubyeko bugule webale nnyo kakati ekyo yo Service Award teriiyo naye kimu kisinga okunnuma ffe ng'abaana bannambi tuswaza mulimu ebintu bisisuubira muntu bikola nemanya nti ekyo kintu olina kikola ki kikola sente bazireeta naye nga tezaali za Mpuuga sente zaali zirumba mpaka principal zimulumba zitya yali tagenda kuba nti azifunyeeko naye olw'okuba nti ayina omusajja gwe yeesiga vice mukulu Mpuuga
ekintu kitutuuseeko bali balina okutula babiri agandi muganda inaga nti ekintu kyansobako naye nga bwe kyakusobako nti tokiddangamu tukisirikire kasite ekyo omupiira ogwo gwaliyingidde be pa principal akitegedde akkiriza okusonyiwaani batambuze ebintu nga kyabika yayitayinza guwona omupiira gwali gumukubye bubi nnyo eri abakyakkiriza nti ekibiina ne Bobi Wine ne NUP bakwata bubi ensonga eno kakati nze yakyova olaba neewuunya ensi eno n'okutegeera kwaffe gye kubeera tufuze emyaka 40 Bobi Wine wa myaka 3-4 teginnawera 5 giweze 17 yesimbawo ekisanja ekiwedde teginnawera tumufuula tutya ensonga y'eggwanga lwaki tumuteeka ne ku debate ne tumufuula ensonga nti naye ensonga muki mu Uganda nga tufuze emyaka 40 ebintu byokka ebikoleddwa ffe byali badde bikuba Kyagulanyi nga gyagenda bakuba namukube Ssemwogere bamukuba erukunjiri yaddayo yes amugamba seba ate ekimi ekibi kibyoyogera otubuulira ki kakati olwaleero ebintu bikoleddwa eggwanga byetukoze mu ggwanga bye byali badde bigobaani singa talina wafuna muntu n'ogwo weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo property management n'abasaveya abakugu abataakufere twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 7724824 oba noti 77326 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Hajji Ashraf Simwogerere omuwandiisi ate era omuzanyi w'emizannyo. Mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga muluyita social, political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula $1.5 buli mwezi. Waliwo comments oba $2 nga omutali comments. N'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle. Nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola bifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo.
Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa weebale kulaba mu mukutu gwa Uganda ey'enkya. Kale abali ku mukutu tubaniriza nate nze muzukulu wa Gamuga Moses Wamala ndina ekitange Haji Muhammad Kizito Kalore tugenda kuba tochi mwaka gwa 2024 nga bwe gwatambula emboozi ezasinga okukola amawulire n'okuba tochi mwaka generale mu byobufuzi nga bwe byali tulabe ne guno mu byobufuzi bwe gunaabeera. Emboozi zino zaali nyingi omuli ebyo ku exposing a parliamentary exhibition ebyali ku Twitter ebyakulemberwamu Professor Dr. James Paya Sentongo, Agatha Thaire ne bannayuganda abalala bagenda maaso ne exposing ebitongole bya gavumenti ebitali bimu omuli enguudo omuli ebinnya omuli ebya security omuli enguzi ne mwatwalira ne parliament kwe kufungula internet among obulyake n'obubbi obumwetoolodde ne Thomas Tayebwa ne parliament yonna abakulu abamu engeri gye bafunamu emirimu omuli ab'enganda abakona ab'emikwana bazze mu parliament mwaka ogwo internet among tegumutambulidde bulungi ne bamusaako ne sanctions oba envumbo nga eggwanga erya America n'amawanga amalala mwetwalabira n'ebintu ebirala omuli mu parliament omwo mwennyini. Yes, ebyaba commissioner mwe twabitegeerera abaafuna akasiimo service award ak'obukadde 5 n'ensimbi endala mpitirivu ze bazze beegabanya. Eyo emboozi yali y'amaanyi nnyo ne tulaba ebyamabaati bibadde bingi okusika omugwa wakati wa Kyagulanyi ne Mathias Mpuuga ne banne. Emboozi ezo ze tujja tutunulako okufa kwa Joseph Tamale mirundi emboozi zaali nnyingi naye Haji najja kumbuulirako ne bannabyabufuzi abasinze okukola omwaka ogwo event ezibaddemu eziswaza n'ebirala. Mukadde wange soko namusize kuba tugoberera ssebo tugende mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abatugoberera kanziremu nzikiza abantu ndudde bajjukisa ekintu kino naye naleka omulimu ogwo nagulekera mutabani wange Saava. Bannayuganda mwenna balina obusobozi buli lwongogeze mu supermarket fisi enusu 5 buwese kyuliko. Yes. Fisa sinji 10 oluwese kyulika abasajja abali mu mbeera mbi yakuba tikimutwala ojja ofuneko time omu interviewing eko kuba security abo abasajja basiiba njala batambuza bigere afune mitwalo 16 bali mu mbeera esinga okuba ki enzibu ennyo kubembi naye kati bannayuganda balina mu obusobozi bw'oba ogeze ku supermarket enusu 5 bingi naye si bingi bwe tunaamuwa abantu 20 enusu 5 tuba tumuwudde omutwalo guna gye gumukola ki kye gumutaasa era abana happy kintu ekyo nkikola nnyo si lwakuba nti ndi mugagga naye nga principle yonna gitandikawo abantu bonna mbasaba bakigoberere singi 10 singi 5 nalina obusobozi obusukkako awo okitegeera nalina obusobozi obusukkako awo bukole ki yes ate nga abantu abamu bwe mutunuulira abamu baali batusinga omuntu mbajuta nti bamagi basetuliko waliwo gwe nali tuddeko naye nga mubuuza yali major majiga agaffe gano gennyini nga kati akuuma supermarket akuuma mugagga omu ekiwaatule naye mbuza nono omugagga amanyi kyaliko ono kumiba omuntu wenara nga sekiliko kakati abantu ngaabo balina okubeera happy omuntu afaanana bw'ati bw'oba omulina ewaka nga tali happy be batutulisa amasasi misana ekiro walaba yatta omwana wa ku moolo yawa yegindi eri moolo eri waliwa ekyali wajjala quality bonna busungu obuli muli kuki kati esinga yali amaze okufuna emitwalo 3 aba ya planinze edda tayinza kuba muntu ki so ekyo kintu ekyo nsaba mukigoberere mukikole. Haji omwaka 2024 wagula bwotya okuba otandika ogunnyonnyola omuntu mu bufunzi 2024 osobola gudescribing otya? Omwaka 2024 ng'oguvuddeko tugende ku buli mwaka oguzze kubaawo 2024 gubadde mubi nnyo
gubaddemu ebintu bingi nnyo ebibi, ebyobufuzi, obubbi. Nze enguzi sikyagiyita buli bwanguzi, bubbi, bannabyabufuzi bennyini okufuuka abakumpanya, bajjaaji okufuuka ab'ensonga ne beefuulira be balina okuyamba, bmp okufuuka empisi eri embuzi, kubanga ffe tuli embuzi gye bali. Kati ate baali baddewo bannaffe nga mbuzi zinnaffe oba tezifu, naye kati baafuuka batayiga. So omwaka ogwo tegubadde mulungi, naye ogwo gubadde gwolaba gubadde yaddeko guno gwe tulumbye ate mubi nnyo. Wano wetulaga kantu kalukwago tugenda kufa. Yes, kakati bw'ojja n'otunuulira bannabyabufuzi, twatandika emyaka egyo gyonna nga tulina kye tuyita oludda oluvuganya gavumenti. Oludda oluvuganya gavumenti lubaddemu abaana abato abategeera tusigama tisi bayivu, basajja bayivu, basajja basomesa mateeka. Yes. Lord Development Center Baseggona, Bampuuga, abantu bangi babwanika basajja badokita, omuntu okubeera dokita w'ebisolo ate mukambwe nnyo. Bwanika mu respectinga kintu kimu aba alina diguli nga ntuufu, kubanga diguli y'okujjanjaba omuntu nafu nnyo ku diguli y'okujjanjaba ekisolo, kimanyi? Ey'ebisolo y'amaanyi nnyo. Ate ekisolo kyogera. Wamala nzija ne nkubuuza nti kyekiguluma nti olubuto osaalidde jjo nalidde nemanya nti walidde emmere, food poison yekola ki? Naye embwe yebaka bwebasaawo. Tolina kibuuzo kyogibuuza. Gwalina okutegeera ekigiruma. Kakati tegeeza oba osusse ku bwongo buno. Kakati bwandika diguli gy'alina ey'ebisolo, bw'abanga y'abisolo aba mukambwe nnyo ku diguli ey'omuntu. Muntu mwangu nnyo nanga atalina diguli ya busawo, era bwe nkusanga wakati nga kikingolooza okusereeti nafunafu gye wakoze otya. Bw'ompitamu kasitole ngenda okuddayo nzira namululuuza mira ku kigama eyo olabe. Tugenda okuvaalo kati antandise okutuuya nampulira siwulira bubi, ye muntu osobola omujjanjaba. Kakati bwanika eyo respect njimukola ki? Njimuwa. Naye mu byobufuzi nemuwa 00. Byobufuzi tomuwa kitiibwa. Kati kikibiina kya Nuupu ekyo kyotunuulira kibadde kibiina era kikyali kibiina, lwakuba bano tebakivuddeko, naye bano bakivuddeko tebakivaako kubanga nti nno baayagala nnyo bakiveeko. Ebigendererwa byagaana. Kyovola nakugamba nti nze abaana bange mbagamba buli lunaku, abaana mbakulize Kampala. Omwana akulidde mu Arena Kivuba awasinga yakita senior 6 ng'ali Kiboga. Ono aba mugezi nnyo, obwongo buba bukola. Tabba kikajjo. Mwewino mwasiibira ebikajjo abisiwa tewulina abikuuma, baali badde basiiba buli lunaku abajja baga nti abaana batumalidde ebiki. Ebikajjo. Azuuka ku makya n'alumba ow'ekikajjo wali. Namugamba mami sirina bakufuna ssente mpayo ekikajjo. Ne bakimutemera n'agenda n'akwakula iPhone n'akwakula kyonna kyakola. N'addawo n'asasula ekikajjo ky'Enkumi 2. Naye omukyala bamusanga mu siringa akutte empago y'ekikajjo ya nusu 5 nga wa senior 6 ne diguli ng'agirina. Babasanga nankoko, bamusanga nankota ya ttooke. So abantu bakulize e Kampala. Eyo naye mu ku diguli etaasa ensi. Etaasa ensi n'etaasa ki? Era abantu bonna abazibakulira ku street embeera eyo obalaba enkola gye bakuziimu sibabadde bangu be Idi Amin. Street boy people. Yes. Idi Amin. Ba street kids sibabadde bamuzi si bangu. Kati omuntu akuliddeko mu kibuga wanjawulo. Tutandike n'emboozi ya Mpuuga ndooza y'emu ku ezo ezaabutikira sinakindi omwaka oguwedde. Emboozi eyo yalekawa Mathias Mpuuga NUP ne Kyagulanyi eya Service Award. Eya Service Award emboozi era yali nnene nnyo, naye nze kennyini nze nagisooka. Ne mbagamba era nagamba mutabani ne mugamba nti saava nti Service Award bubbi. Nagamba ne mugamba nti ssebo nti Service Award tewali muntu yeewa kirabo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ono gwe baasindika bamusindika nga sintala mu katale. Alina kutunuulira bali kuba mu ttooki. Era nabaga nti temukwatawo enyama ky'ekisambi temutemawo. Ate lwaki ekisambi kigenda walala.
nebo musanga ekisambi mutula babiri mutandiko kitematema yo teba service award owaje wadde otya naye bagenda okumaliriza nga service award efuuse service award bagenda okumaliriza abantu batandise parliament etudde mujemu obwesiga abantu batandise okusonda emikono neyewaabira kuba bagamba nti yawaaba yali mukozi we bwempulira omusango ogwasala bukyanga mbi ogumu ku byafaayo byensi ogwasala nga nona kusulwa ndowooza sirwa kukola gwali gwampuuga kuba tujefunza agamba nalinayo omusango ne baŋŋamba bajjaji tebakola ki ngenda okuwulira enkeera nti omusango gwagundi gwatudde ate bwe nabadde nga tegwatwakitinze na public nti banange kooti ekubyeko bugule webale nnyo kakati ekyo yo service award teriiyo naye kimu kukisinga okunnuma ffe ng'abaana bannambi tuswaza mulimu ebintu byesisuubira muntu bikola nemanya nti ekyo kintu olina kikola ki kikola kakati nuupu yasigala mpanguzi NUP yawangula kigambe nti street kid tomuyita mmere kyakola yayitawo nakakodi ako kubanga ezo sente ozireetera mpuuga zaali zapangwa bupangwa muzireete nesonyoni bwe yali baddewo yaliganyingane naye bali nozimuwa ne bwali badde senyonyi kabonaani segirinya ne bwe yali badde yagenze wali bali badde bali nozimuwa eyazigaana eyagaana ebyo era bwe bamugoba bubi nnyo yonomwana yezaake kubanga yezaake gwake gugaane akyali ku principle omuntu alina muntu kyamatira omuntu ye yamatira musajja we oba mukyamu oba si mukyamu alina kumubuulira kyonna buli ekibalizikoze eki ekibakiguddewo kati bamutunuulira nga tajja kusobola kubeerawo era yagobwa ne kooti neemukkiriza okuddako era yagobwa kwali naye taliiko olwaki taliiko nga kooti yamukkiriza kudda mu kifo kye bamugobera bwereere amugoba asala omusango ye sipiika ye yawaaba ye yasala omusango ne bamugoba kuki kooti negali mumugobye mu buki mu bukyamu yaddako omuzze teyadda kakati gwe mpuuga wasinziire otya okubeera awo gambe nti gwe oyagala ate okudda mu kifo kyo kiremeremu kakati bali baga nti ani banabafuzi baga nti banabafuzi nswera egwa ku buli kimu ku mulambo egwako ku buli egwako ekyennyanja egwako na buli wamu ekola ki sente bazireeta naye nga tezaali za mpuuga sente zaali zirumba mpaka principle zimulumba zitya yali tagenda kuba nti azifunyeeko naye olw'okuba nti ayina omusajja gwe yeesiga vice mukulu mpuuga ekintu kitutuuseeko bali balina okutula babiri agandi muganda inaga nti ekintu kyansobako naye nga bwe kyakusobako nti tokiddangamu tukisirikire kasite ekyo mupiira ogwo gwaliyingidde be pa principal akitegedde akkiriza okusonyiwaani batambuze ebintu nga kyabika yayitayinza guwona omupiira gwali gumukubye bubi nnyo eri abakyakkiriza nti ekibiina ne Bobi Wine ne NUP bakwata bubi ensonga eno kakati nze yakyova olaba neewuunya ensi eno n'okutegeera kwaffe gye kubeera tufuza emyaka 40 Bobi Wine wa myaka 3-4 teginawera 5 giweze 17 yesimbawo kisanja ekiwedde teginnawera tumufuula tutya ensonga y'eggwanga lwaki tumuteeka ne ku debate ne tumufuula ensonga nti naye ensonga muki mu Uganda nga tufuza emyaka 40 ebintu byokka ebikoleddwa ffe byebyali badde bikuba Kyagulanyi nga gyagenda bakuba namukube Ssemwogere bamukuba erukunjiri yaddayo yes amugamba seba ate ekimi ekibi byoyogera otubuulira ki kakati olwaleero ebintu bikoleddwa eggwanga byetukoze mu ggwanga byebyali badde bigobaani singa talina wafuna muntu n'ogwo kitegeeza twetunulemu byetugeze emyaka 40 bannayuganda babyetaaga tuleme kulimba nsi kuba tulina ekintu kyetulimba ensi tibatulonda mu Africa tebalondangako incumbent yeeronda ekyo nkijja ku Nyerere
Kiruba gundi yategeka akalulu omwami wa Zambia Kenneth Kaunda bw'ateeka abagamba n'abagenyi mugandi badde batwagale tuteeke akalulu akali fair and fair naaga mukategeke ne bakategeka nga president n'akuba akalulu ne mukazi we n'addayo ekewuwe n'ajjako TV ne radio n'asoma ebitabo olwawera 10 n'aswitchinga TV ne radio agenda okutunanga akalulu kamaze omuwunzika kubyalaba ku TV nga akalulu kamukoze eki n'abaka essimu. Congratulations His Excellency. Obukulembeze abo gabi agikubira Kiruba kitegeeza obukulembeze abo koze eki abo muwadde Kiruba olwatula ku ntebe yamukwatirawo n'amuteeka munda n'atta n'omwana we. Nyerere n'ayita Kiruba n'amuga Kiruba kubanga Nyerere abakulembeze bano bonna bwezoolaba okuva ku Museveni bonna bali ba boys tebabanga ku stage ye bamasola masomala mashero bagaranga bakagame ba Museveni ate garanga kagame tomogenako ba Museveni they are boys at his home yali menta waabwe n'amugamba nti gwe mu Africa teri awangula incumbent towangulangako kalulu ka Zambia. Kenneth yakuwaki yakuwa obukulembeze kendo omute was none condition era bw'owulira nti okyayagala okwogera nange gwagamba president munne oba owulira nga okyayagala okwogera nange essimu esooka wano njagala kugiwula nga yakawunda siiyo era bwe yatuuka ano nga tannafusimbula Zambia n'akuba essimu ne bayita Kawunda ku kisaawe olwatuuka ku kisaawe n'akubira Nyerere Kiruba ti omukulu wuno ali wano ne boogera n'amubuuza nti angambye antadde n'amuga munzirize n'amuga simu yeetaaga njagala kwogera ne ku simu yeeka ne bamutwala butereevu mpaka wa n'amukubira ku simu ye n'aga nti yes I'm a free man now I'm at my home. Kati ekyo nakakasa tewaliwo incumbent gwe bawangula kaluluwa kubanga naffe mu kinaana bakama waffe olwaleero bwe yakuba campaign yafuna 0-0 ate yali Minister of Defense nge yamuwangula takochinga na ku pistol yali Obote tamanyi bakochinga ki yatukuba akalulu mpaka ku ttaka akataali katuufu naye yalangirira akafu akasemwogerere naye ono eya defense teyena maanyi galina kustopinga akalulu kali ng'obuyinza tabukola ki kitegeeza aba atudde si gwe omulonda kyova olaba Kyagulanyi ajja kuwangula akalulu n'emirundi naye tebayinza kukamuwa kubanga si yakalangirira ate nga n'ekirungi abakulembeze baleeta message entono ndemuzirabanga entono nga nkulu. Obote yabuuza Ssemwogerere mu kinaana ono ayagala obukulembeze bajenere bo baliwa ali amutegeeza abagenda okulangirira akalulu kubebaani kubanga jenero yalangirira ki Ssemwogerere nga talinaawo n'omu nga buyito joko bali wali bananyine kalulu ono atwala akalulu ye kazini ali kalulu wokubiri ye vice president ye Muwanga Batito Okero babaziri walala Okero bacholi babadde Tanzania bonna ate nga Obote ye menta waabwe bwe bafubutuka mu exile basibira Tabora bali batema manda nga bocha amanda gonna agayo kyange embuze Tanzania ne chalize wali baziri walala Okero no ito jogo bagochanga ono yabayita naga mujje waliwo ekikoze eki kati bagenda okudda wano ngono ye menta obukulembeze balina mbumu wabaga tebakola ki tebeetaaga ne president akimanyi omusajja ono akalulu agenda katalwa mpaka naye yasobola kastopinga ate Minister of Defense tiyasobola kakola ki kastopinga kakati tewali mukulembeze gwokola ki oli yabuuzo gundi bajende bali luddawa ono yakugamba ki ffe tulonda ffe tulangirira message eyawukana neyo Obote yagamba munebozina emirundi meka NRM yina ekyokusalawo webale nnyo kakati ffe tulonda wiki ekituufu naye message ffe gye tutakola ki abasinga tebagitegeera nzingimanyi yali Kololo mu kirana muka 2016 n'abuuza nti eggaali mugimanyi nti
egaali mukimanyi nti tugimanyi ku gaali ndi ki oli mayembe oli kaliya oli bisotta gwe bikwatwako tewali yataasa nabaga nti bwe namugudde ku gaali ndi koota pini koota pini kantu katono nnyo bantu bagenda okukategeera nga kayinga nanyono kafuluma naki ne baga nti oli koota pini okakasa nti Besigye kwata enyondo ogenda okulemu ki nakatagikuulangamu kakati lwaki tagikuulangamu ono yatudde Besigye bwaddawo enkeera wali ndoto tayinza gijjamu kati Africa buli kintu kyonna ekiza kibeerawo mu Africa mu bukulembeze ansa zammwe abakulembeze siza bano bemufuga nabo bajja babuuza byabwe birala kakati omwaka gwoyogerako ogw'enkumi ebbiri guno ogw'2024 gwe tuvuddemu ne gye tugenda gubadde mubi ogujja mubi nnyo kubanga buli lunaku abantu beeyongera obwavu kyekisinga obubi eggwanga lino singa libadde lirimu akasente abantu tebaalyagadde nnyo okumanya Pulezidenti Museveni ofuza emyaka emeka batandise kwetunulamu lwa bwavu batandika okwetunulamu lubwebwavu abamu tebajja kukkiriza kufuna bwavu bajja kubba mukalu bajja kufiira ku Kyagulanyi kati bwe bafiira ku Kyagulanyi ate olina obbasiba kubanga baana bato balina violence okitegedde baana bato balina ki balina violence gye balina okukola mwaka 2024 tegutambulidde bulungi Anita Among speaker wa parliament muna NRM nnyo yadde nga President Museveni twamulaba nga amuyirawo omubiri n'okola kutya azimbye essomero azimbye eddwaliro ataddeko amannya ge n'agamutabani we omwaka gwa 2024 Anita Among gumulabisizza nnyo. Of course buli obeera mu kintu kyonna ng'okola ekintu ky'okola nga tokikolera nsi ensobi okola nnyingi ebintu byonna olwaliro bye tukolera principle ye pulezidenti agamba ki kyova olaba nti abakulembeze bonna balonda kyovola nze nali ŋŋamba Pulezidenti Museveni yalibadde ne bano balonda abagirawo ddala sente batwala za bwereere kati vice president omulimu omukulu eyavaako condolence message kitegeeza ki mabugo ono akola ki Nabbanja njagala owulire mu speeki ze zonna ze yali ayogedde ng'ayogera speeki eyiye ajogere ng'ajogera nga ki era olwogera bw'ati pulezidenti olwogera bw'ati kati yo sente atwala zaaki tewali waayogera ng'ayogera nga ye okitegedde kakati bw'oba tosobola kwogera nga ggwe kitegeeza ekiranga tokikoze eki ate gwamongi notojja n'oteekubamu ttooki n'okola ebintu bingi mukoze ebintu bingi amabaati mugalabye agabaddewo amabaati mulabye amabaati nga gabaddewo mulabye kiki ekibaddeko tewaliiwo muntu yenna yali avunaaniddwa amabaati akyali luzira kakati owooza ate tetwagala bbeiro tetwagala ki bondi bonna baminisita kuba bonna boyogerako tekuliko wamala bonna bantu bo tandikira kwabo tukutegeere kituufu omusajja baminisita bonna 30 abateese munda tujja kutegeera bulungi nti olwokubanga nti abasajja bano olw'obubbi obukooyi bano bali luddawa naye n'omuntu gwe baasiŋŋaana ng'amabaati gali ku nju y'embizi n'agatimbululako nga kamera emulaba n'agazanga n'emisumaali gye gyayisemu ogiraba naye ali bweru oyagala evidence ki gy'ogamba owini ddolo oli kugamba owini ddolo mugwa owini ddolo saagala ogabire bantu ki owini ddolo naye omutawanyiza bwereere ono wuuna ali wano wabweru tebaliiyo waliwo emisango gibeerawo eminene abantu bafudde waliwo omusango kati gutawaanya abantu abantu bagenda bweru batta omwana wali ku lugogo moola abantu abamutta bali bweru okitegedde ng'eriyo abantu abali eruzira emyaka 2 lwakakofiira kaka lwaki ogamba nti oyagala abantu bakole ki so emyaka gino buli tweyongera okubeera mu bukulembeze eggwanga teryeyongera kubeera bulungi wamala kubanga tukoze ensobi nnyingi nnyo ng'abakulembeze ba NRA ate NRA kanjijjeko kubanga NRA bw'ogenda okunoonya olwaleero
oyinza okusanga stroke NRA nga President Museveni yaliwo ne kigongo bw'onoonya olwalo NRA ngoze onoonya obulungi sirowooza waliwo ne muganda wange wali brigade ya Karati wali muto wange gyali eye Kotido yali wano Gindi awo oba nekijwa waliwo kijwa awo naye ndowooza akyali naye otakyali serving officer naye wali awo brigade abo nabato bange naye nga akyali serving officer we brigade yali eyo waggulu eyo Moroto eyo baana ba 82 batono nnyo tosobola kusanga bantu 15 ng'omwogerako nti oyo ensi emumanyi nti yali wa 86 kakati NRA tusooke tugireka ennyo giteekamu ki naye baba bawabira gavumenti eno tebajja tuwaabira ffe stroke NRA stroke PDF ejja okgendamu ebyo ebisigaddewo byonna ffe tetuyinza obutabeeramu kubanga we are sidelined tuli bweru okitegedde ate era ffe tulinamu ebintu bye tutasobola kukola nze laba ku muntu gwakuba akakombi lwa muwogo munwe yaliyo omunwe gwa muwogo mulayini yafa ekyo ekintu ne kitugiramu nti terikukwata ku kintu kya muntu kyonna eyenara origino n'olwaleero omutima gukyakirimu kizibu nnyo okugenda okusanga nti omwana wa NRA ewa mukutta abadde apakula kizibu kubanga ekyo kyatuyingira nga tuli bato nga kikolebwa nti omuntu yenna atwala ekintu ky'omuntu n'amaanyi ansa kufa era twali tulabyeko ku bantu abanene nga basibwa tunyefunza yasibwa nga tuli mu nsiko twalaba ku baana abaasibwako abasajja b'amaanyi abaali bakutte battlefield era twawalizibwa gavumenti NRA yawalizibwa n'okuwalizibwa okubata bagundi bano basendya banne Itongwa ne gurupu ye bamagala proof bateebwa naye nga baasibwa netugaa nti nabano basibwa nga buli bagenda okukola omuzanyo balinga nga bagenda ewaabwe okukima obukimi emundu buli bagenda mu battlefield badda balira buli kintu kyonna bo tebaluuzinga naye ogerawo eti nga banabo bali munda kibasibe kuga nomanya ddala nti NRA principle gyeriko yeeyo era olwaleero mwogera wekigambo fundamental change twakikakasanga kituufu nga tekiriiko kibuuzo kubanga fundamental change ekyo kigambo akyogera bogezi ku palimenti naye mu nsiko kyali kyekiri fundamental change yali emaze okubeerayo is not a change of guards kati wano yatuusa butuusa mukolo gibabuulira mmwe abaali batagikola ki aba beyasiŋŋaana e Kampala twali tugimanyi nti yeeyo naye tugenda okutuula olwaleero nga fundamental change yali ategeeza ate si yeeri tegedde wamala abwe buzibu bwetugenda tutunulamu nooga nti weyawi ensonga y'amabaati yalekawa amabaati n'abakulu banitamu balala bangi nnyo ababadde benyigidde mu bubbi si mabaati gokka tukyalina sikandi etenaba kuwola emiliyoni 6 basasula kampuni ya gabeji e Japani ekyaliwo ne acting governor akyatudde okitegere tulina sente z'obugaali oyo ali bweru bawa ensonga ndi mulwadde wa sukaali ali bweru exactly ebintu byonna weebiri abalaba wasere genda kukola bwogenda kati nomala okukwata edita n'omugandi genda otandika okubalira sente za wale secretion teri musigala asigala bweru okitegedde kakati ezo sikando zoyogerako buli kintu kyonna mububbi banzike embuzi zaali zabukadde 6 buli emu bakweyo eyagula emmese n'olwaliro akyakola siba yagula emmese $8 yagula emmese $1 meka minisita mulamba kakati gwe bw'oyogera ebyo bino byogera bingi nnyo bize bibeerawo naye ngaekibireese kiki omukulembeze alina bwe yanafiira ku nsonga eyo buli muntu abeerako nekyasobola okukola ki kyasobola okukola obubbi President Museveni tasobola bulwanyisa bwe tabusobola naye ebisigaddewo okusobola okubeera mu buyinza akusobola bulungi nnyo okusobola okuprotectinga ensi ejaga nti no yalibadde ennumba tejja ku nnumba kisoboka
omulabe gyali njamulumba mukubireyo twalumba koneggalanga ntomukubira tukyamuliro bamufa bamulamu tulina gye tubatuulira ekaseese nayo tekyaliyo twalina bapita otayi balakwena awo mulungi nnyo naye mu bubbi si mulungi simanyi oba akimanyi oba takimanyi tugende ku mboozi endala ey'okuleme eya okugyamu mpuuga obwesige enkalu eyaliwo emikolo gibuze gibbiddwa ate kakati sagigiganya okuwera eyo yatasobola abantu baali basobola bulungi nnyo okugyamu mpuuga obwesige naye gavumenti yali kuki kubanga okugyamu mpuuga obwesige bali abaana baali luddawa va ku ono gwe watunuliranga mpuuga naye olwalimaze empuuga omonge yali ajja okitegedde kubanga zino sente tezaali ntuufu kyova olaba nti bayanga okuteekayo omusango mpuuga oba zaali ntuufu kkiriza bagende mu paalimenti andi mwagamba mwaziisa yes ffe mu Buganda twalina kye bayitanga esitensenyi oba kitawuluzi battirangamu ente ente emanyiddwa nze ku kyalo ewaffe badi bwe yabanga ng'aliko wala nga nze nsala ente baginkwatira nenzija nensala naye nga kyentwala oba bagitanga nsi kyeno I don't know exactly bagitemanga ne bagitwala eka eyo ya musiraamu musazi omubaazi alina kamuddiba alina fileti mulimu ebintu ebimanyiddwa ku nte gwe abaaga byotwala era noono nnyinimu bw'aba akomawo ne bwaba taliiwo amanya nti ekisambi gyekiri ekibumba gyekiri esigo gyeziri emikono gyegiri omutwe gwange gyeguli n'ebigere n'eddiba weeriri bweribanga tebaligabye kakati gwe empuuga okujja mu service award lwakyo gati yati kugwana nga principe egamba kugabana ki kamuddiba nansikya tukusanze otutta oludda era kikwetagisa gama tobye musajja wamala okumewala sente bagisala n'ababaazi omanyi batwala nogenda okudda nti ababaazi bagenze n'oludda lwonna baba babbye oba babegabye baba babbye buba bubbi bwennyini yes kakati empuuga ekyo kyokubba tekiriko kibuuzo naye yabba naani kubanga eno yaliyo omu eri waaliyo bana okitegedde ate nga mu mateeka bagamba ku lukiiko olukwalina okubeerako prime minister tiyaluliiko minister wa finance yes ku lukiiko olwo bagamba n'omukulu sipiika waliwo sente zebamwongera allowance owapadde kakati bw'ojja omuwona obwesige ekiddako olumbaani bw'ojja obwesige mu sipiika w'eggwanga omanyi ekitegeeza mu gavumenti obanga gy'osudde bweguli yes kati gavumenti erina okulwana okufiirawo okulaba nti tebikola ki nekino ekyampuuga kyalina okuzibirwa olw'ensonga kyali kiraga kyali kimaze okutomera singa kyali kitunuddeyo eri ate twali tukizanye nga tulumba oli principal w'emagere tumunoonya tumuleete wano naye mu sikando yaki kuba waliwo benawulako abajega principal yali afuluma nga yagenda pound milioni 5.3 people they don't understand nti bateekawo etteeka mu parliament nti tukooye bammemba ba parliament okufuluma nga parliament nga bakaaba nti balinaki tulina baterekera sente zaabwe bazikwatako nga bagudde mu kalulu principal bwe yali afuluma yalina emyezi 5 mwaka ezo sente si buli bwanguzi si bubbi naye abannyonnyola batategeera kunnyonnyola bantu ezo sente zize ezamutemwangako nga memba wa parliament abo abasajja boolaba baseggona basiwungu bali mu bilioni 5.6 abo boolaba mukama katonda namugaa nti afulumye parliament ejja kufuna bilioni 5 siwungu bisanja bina bannamboozi sente zebalina bazibaterekedde kati namboozi bw'anaafuluma enkyanga kyeke bagikuba mu mawulire namboozi gavumenti emuwadde ki emuwadde bilioni 5 tyakakaze kabbi bunaku bulijjo tetumanyi kasajja ka gavumenti butamanya bungi ezo sente zibaki ezo sente zebogerako eza ipod buli lunaku sente za ipod eggwanga buli baali bateesa bana abasajja bagenda okutambula nga badde nezalani gye bajja ekyo ekintu bagamba nti ebibiina by'obufuzi ttiimu za mupiira ttiimu ezisambira mu premier nti NRM NUP DP PDP kasita weewandiisa wali oba maze okuyingira muki
kakati liigi eyo omupiira okunyuma obutabeerako kyekubirira ebibiina ebyo bifune ssente si gavumenti yezibiwa zigende zitendeke abazanyi zigula abazanyi mwemugi nti mpuuga tumuleese eno tyegu ntumugjeyo ali luddawa zigende okuleeta ttiimu kabiriiti wali nga zizza okuvuganya ne NRM mu butuufu bwayo kati sente bagamba nti nazo bajja ne bagamba nti principal yazifuna nogaa naimwe muli bakiga bakikaaki abatasobola kunoonya muzungu yagamba omuntu gavoyagala omukweka ekyama kiwandiike people they are not read ate nga abantu balina obudde vane ku bitabo tetukyalina bitabo twagulanga ebitabo mu Aristotle n'ebitabo biri byo bityo olwo yambuuza nti ebitabo byani tilwaki obuuza ebitabo bino ali abisoma tamanyi ti byange ate nga okusoma kulina ssente okusoma togaa nti mostly wakati oyinza kusomerawo kitabo n'omukyala akukkiriza kusoma kitabo nkulabikira bisebo kati amagezi gonna gamalidde mu kitabo kyo ndowooza tuveewa tugende twebake tukuviire kakati oyinza kusoma kitabo oli waka kati ebitabo mbisomera awande beewuunya ntera nnyo okusomera ebitabo mu Serena mperako ebifo ebyebbeeyi ebiri quiet ate sireno Javas tosobola kusomera kitabo eyo hoteri yakuliramu naye Serena ogenda otuula awantu Bambala Lodge n'otuula eno n'osirika n'osaba kakyayiko emitwalo 3 n'osoma ekitabo kyo yes so okusoma siku alayisi okusoma ne knowledge si alayisi wamala ebintu byemmanyi ebimu byensomye mbiteekamu ssente nnyingi ngula ebitabo mitwalo 10-15 niye ebitabo ebisukka 50 mitwalo 8 mitwalo 6 mitwalo 15 nze kasita nkyagala ekitabo nekitula nga etaitu gye neetaaga sibuuza era ebyo ebitabo nga newanga embeera sinungi ntwakusaba ssente zino ate nga ebitabo olese ekitabo kya 15 yasabye 5 togimuwadde so okutumanya wamala siku alayisi sikwaki era bintu bingi byayogera ku mboozi eyo simanyi ate ebintu fetwabisa twali mu palamenti kakati ebyo byonna zijjampulira omanyi wamala nina ekintu kiri kyenebaza Mukama Katonda okutegeera Mungu yakumpa okutonotono bwe mwogera emboozi yammwe nze namanyira lunaku lumu nti mpuuga ne bwanaatuula mu ttaka kyekiri kyenkugambye nti bwe baali bateekateeka okubaaga waliwo bye baagabira ababaazi bampuuga baali bayisa ebyo ebintu bamemba ba paalimenti baabiyisa ebyokwegabira naye biri mu mitendera si kutwala ki ludda lwa nte kabuuyi ku pano gwe giwatuulako kuliko eyabulako ate service award mulimu abagimazeeko emyaka gweoyinza otya okutuula mu myezi baali bakwebazaaki wewabeererawo nga abantu be Masaka babatematema wewabeerawo nga wane Entebbe abantu babatematema abakazi babatunga komiti waali bakwebazaaki mbuuza ekyo nga gwe omuntu sente zitutte naye ne baneebazaaki tekikwetagisa kugenda Makerere kuleeta diguli kigambe nti okusoma nakwo kwetagisa n'okutegeera Mungu akukuwe emboozi ndate otukyalyawo Kadaga nava naga nti bane baagala kunzita waliwo baagala okunzita bantu bantiisatiisa bangoberera kola kutya nga tuli mu makkati g'omwaka yavayo n'akola press conference awo nti waliwo baagala okumutta nakati Kadaga bw'ayogera ekifaanana bwe kityo Kadaga abaddeko namba 3 tabali namba 3 yes kakati bw'obutuuka ku sikeera efaanana bwetyo ate Kadaga si yasoose gundi yakyogerako Bukenya omwerabidde Bukenya yakyogerako bamafiya Kadaga akyogedde kisoboka olw'ensonga nti ensi za Afrika bwe zibeerawo mulimu abantu ababeerawo kyenkugambye nti bw'otomerera ku bigambo nga tomanyi otomerera bali omu nsi yatomera ku Kyabesigye eggwanga bwe liba lifugibwa mulimu byolina okumanya minisita ne byotosobola kukola ki ng'omwogezi wa gavumenti mulimu byototeekwa kumanya nga nze sergeant nina obimanya nze go bagambye okugenda okukima Besigye wa e Nairobi you don't know gwe tomanyi era tosobola kumanya nti oli minisita wange n'oyogera ng'oli minisita nze mmanya nti otamanyi misoni ndala yawedde ddo n'ayogera biki nga bamutunula ku mawulire tabitegeera Besigye gutaliiwo mbavuga naye nga birala so that's wamala eyo ensi bwetu bwekola ki bwefaanana
kale abakulunduza tunayongerako ku programu eno maaso kaawo inshallah. Yes, tujja kwongerako program maaso kaawo okwongera okulaba mu mboozi badde zitambula ezadde ez'amaanyi. Atakumira mpeera batukumye. Amina. Uganda eyenkya